Salamu ala rasulillahi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Tumwebaza Allah era ne tumutendereza olw'ekyengera ky'obulamu amagezi n'amaanyi byatuwadde. Tumwebaza Allah olw'obukulembeze bwe yatuwa. Tumwebaza Allah olw'abakama baffe bakulembeze baffe His Eminence Mufti wa Uganda Shk Ismail Kibuule Allah gwe yatuwa kulembeze waffe obusiraamu. Lwengo muzimu district yemu ku district ezikola Masaka enkadde. Tukimanyi nti Uganda Muslim Council we yatandikira mu 1972 district ezaaliwo emu kuzo ye Masaka muzimu district. Naye ekiseera kyatuuka obwetaavu ne bujja obw'okufuna mu district endala. Era Lwengo muzimu district yemu ku district 10 ezakutulwa mu Masaka muzimu district olwaleero gye tuyita West Buganda muzimu district. N'olwekyo twebaza Allah eyatuwa status okubanga naffe twasobola okutuuka ku level ey'okufuna district y'obusiraamu. Tumwebaza Allah. Okuva n'olwo yatandika Allah w'ekitiibwa yatusobozesa okubanga efunye obukulembeze obulungi. Era Sheikh Juma Muwesi Ahmad Allah musaasire yasooka okubeera district kadhi owa district eno n'atukulembera bulungi. Tumwebaza Allah era tusaba Allah w'ekitiibwa mukadde waffe oyo amusaasire amusonyiwe byamusobako olw'ettofaali eddene lye yateeka ku district eno kubanga yagikumaakuma bulungi. Nze wenzijidde okubeera district kazi wano mu 2019 nga district eno mbutuufu namu. Saagala kugamba nti district eno yemu ku district ezina ebizibu. District ya Lwengo Allah atusaasidde yemu ku district enamu kubanga bakadde baffe bagikuuma bulungi kuviira ddala eri ku Seeka Mustafa Maale yali omukulu w'ettwale kubanga lino lyali ttwale lyayitibwanga Bukoto West. N'olwekyo abakulu abo bakadde baffe ate nze mbeebaza nnyo bandera bulungi nnyo okutuuka okubeera kadhi. N'olwekyo district eno tusaba Allah agitukuumire. N'olwekyo twatandika n'obuvunaanyizibwa oluvannyuma lw'okufuna obuvunaanyizibwa buno nentuula ne baganda bange bano be tuli wano nabo oyinza okulowooza nti balala. Ono ye district secretary olwaleero Master Mustafa Jemba. Gwe ntudde naye wano ku mukono gwange ogwa ddyo ye musomesa omutendeke Master Nkwaju Sulaiman secretary wa education. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mukadde wange chairman omupya omulonde kulonda kuno kwamuleese ate nga tumulinamu essuubi ddene nnyo Mwami Semwezi Umaru ye ssentebe owa district ene ya Lwengo muzimu district council. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alaikum assalam warahmatullahi. Mwami Sadiq Segojja yavunaanyizibwa ku nsonga z'okwogerera district eno nga PRO waffe era naye waali wano. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum assalam warahmatullahi. District eno erina amatwale 5. Amatwale ge Masiga district kwetambulira. Tulina ettwale eriyitibwa Ndagwe, tulina ettwale eriyitibwa Malongo, tulina ettwale eriyitibwa Lwengo West ng'eryo mwe muli n'ekyazanga Town Council, tulina ettwale eriyitibwa Lwengo Central eryo nno lye riri wakati era n'ekitebe kya district ya local government awo ekisangibwa, n'ettwale eryokutaano liyitibwa Lwengo East. Matwalo ago gakolagana bulungi nnyo. Mwattu ezimu ku achievement ze tulina ennene nnyo n'okwenyumiriza kwe tulina kwe kuba nti district eno tulina unity, tulina obumu nga tukolaganira wamu mu buli nsonga yonna, tuwuliziganya era kye kituyambye okuba nti waliwo ebitandise okulabika nga bitambula bulungi. Bwe twafuna obukulembeze kye twasookerako kwe kukola enteekateeka omuzungu agiyita development agenda oba oyinza okiyita strategic plan butya bwe tugenda okutambula mu district eno.
era twakola ensonga 10 tulina ennyingo 10 zetwateeka mu strategic plan yaffe ey'emyaka 10 eyayisibwa district council nga twakatandika gye tutambulirako, era nga muyo twagamba nti tujja kufaayo nnyo tugenda kutandika okuzimba ekitebe kyaffe eky'obusiraamu ekya Lwengo district Muslim headquarters nga kuliko n'eddwaliro lyaffe. Era ekyo nzijukira bulungi nti ku mukolo ogw'okuntuuza His Excellency President yatusimbira n'ejjinja ery'okuzimba ekitebe ekyo, era omulimu ogwo gwatandika nakati essaawa eno gugenda mu maaso nga tuzimba ekizimbe ekyakalina ekinene obulungi, site plan tugirina eri approved. Ekizimbe ekyo baatubalirira architecture nga kijja kumalawo akawumbi kale namba emu tusobodde okuba nga tugitandiseeko, era at least oyinza okugamba nti ebitundu nga 10 ku buli 100 nga 10% at least tulializinzeeko kubanga foundation yo tugitandise, ate nga sente zetukozesa tuzikolektinga mu bantu basiraamu bennyini, community yennyini, abasiraamu bennyini bebeesolozaamu akasente ketwatandisa okuzimba omusingi. Era empagi bw'otuuka ku sayiti yaffe oziraba nga kolomu ezo ziyimiridde, tulindirira okwongerako okugenda mu maaso insha Allah nga bw'anaaba atusobozesezza. Ensonga ey'okubiri twagamba okubeera nga tugenda okukola support supervision, okulondoola ekimu ku bizibu byaffe kye twazuula ng'abasiraamu bwe butalondoola njigiriza biba bya bulamu, bibeera bya bulimi agriculture. Ebyo naye bwe baba nga abakulembeze tebalondoola kitegeeza nti tewali kijja kutambula. Twagamba nti mu strategic plan yaffe tulina okuba nga tukola kye tuyita support supervision, okulondoola nga tugenda ku masomero, nga tugenda ku malwaliro gaffe, tugenda ku mizikiti gyaffe, tugenda mu basiraamu baffe eyo mu byalo, tubeere nga tubakubiriza okukola. Kubanga kati mukimanyi nti ensi eno ne President waffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni ne gavumenti ya NRM kubanga yeri mu buyinza bakubiriza abantu kubanga bejja mu bwavu, n'olwekyo ate ffe abasiraamu tetuyinza kusigalira. Tuga nti naffe tujja kutambula tugende dowa to dowa ku mizikiti gyaffe mu basiraamu baffe, tubakubirize okwenyigira mu programu zonna eza gavumenti. Ekyo kye bayita support supervision, monitoring, okulondoola, consultation nga tuwuliziganya wakati waffe ne administration of our education institutions, engeri gye tunabeera nga amasomero gaffe okugaddukanya mu ekyo mu administration. Tulina okulaba nga enkiiko eza school management committee, board of governors, nga enkiiko ezo gye ziri mu masomero gaffe era nga ziri functional, zitambula bulungi. Ekyo nno tukikoze era wano mu Lwengo twebaza Allah nga tukolagana bulungi ne district local government, KAO, DEO, office zone z'abara DC town council, tusobodde okukituukako nti amasomero gaffe galina enkiiko ezitambula era nga tugalondoola, tusobola okumanya abakulu b'amasomero transfer zaabwe, abasomesa transfer zaabwe, ne tuba nga tutambulira wamu. Nsonga ey'okuna twagamba okukola fundraising, okunoonya ssente eziyambako ku masomero gaffe mu Lwengo agakulaane nagali gavumenti getuyambako kubanga tulina amasomero wano gavumenti getuyambako, government aided schools. Era nga mu district yonna ng'obusiraamu bulina amasomero 21 aga primary, tulinamu n'aga secondary, twabadde tulina amasomero 3 kati twafunye omukisa gavumenti netwongerayo amalala 2 erimu liwedde okuzimba eryambirizi seed, ate batandise otuzimbira n'essomero eddala e Katovu Town Council. N'olwekyo tukola okunoonya ssente, era ekyo tukikozeeko ng'ebijaaba, tukikozeeko Lwentale, tukikozeeko Kasaana Bukoto, tukikoze Emitimikalu, tukikozeeko Nakateete, tukikoze ku Mbirizi Muslim, ng'abasiraamu bennyini nga tuyambibwako ne bamemba baffe aba Parliament benjagala okwebaza nti tukolaganira ddala bulungi nabo. Omubaka waffe omukyala Honorable Sise Namuju,
Mbaka owa Bukoto South Dr. Kagabo Twaha, mbaka owa Bukoto Midwest Honorable Sejjoba Isaac, mbaka owa Bukoto West Honorable Muhammad Muyanja Sentai. Tukwatagana bulungi okulaba nti twapliftinga tusitula omutindo ogw'ebyenjigiriza mu masomero gaffe. N'olwekyo eyo fundraising nayo tugikoze niera nga tukyetaaga. Ekyokutaano kye tutannaba kuba nti mwattu twakituuseeko mu strategic plan yaffe mwali mu technical education okubanga tufuna ebyenjigiriza eby'emikono kubanga gwe mulembe oguliko, era twagala okufunayo ettendekero eryaffe ery'obusiraamu erituyambako abaana baffe okusoma eby'emikono. Eryo tetunnaba kukyakiivinga naye nga tukyakinoonya, tukyakirondoola, era buli alina obusobozi bwonna engeri gye tuyinza okubeera nga abaana baffe bafuna skills, naddala abavubuka. Ate leero ewaffe eno abasiraamu kitukwatako nnyo kubanga ogenda okuwulira tewali kinnakuwaza nga kuwulira nti gwe bakutte bamusibye musiraamu, ono bamukutte mu bino simanyi bya ADF bya biki musiraamu. N'olwekyo tulowooza nti abaana baffe okubeeraawo nga tebalina skills, tebalina bukugu mirimu egyo egiri technical, kubajja, kuzimba, ku masannyalaze, kutunga, ebintu ebyo biyambako omwana okubanga teyenjigira mu bintu ebyo biyinza kuba nga bimutuusa mu mbeera eyo eyakati abagoba. Oliawo obwavu obusukkulumye obusukkiridde obuli eyo mu maka gaabwe, obuli eyo mu famire zaabwe, bubawaliriza ogenda okunoonya obusentesente obwo obubatuusa okubalimbalimba ne babatwala eyo. Ensonga ey'omusanvu mu nsonga zaffe ze twagamba okukolako kwe kuba nti increased productivity of what to eat and for sale. Tulina okufaayo ennyo okulwanyisa okulaba nti abantu baffe beenyigira mu mirimu egibayamba okufuna emmere gye balya ate bafisseeko n'eyo emmere gye balima, kuba kimanyiddwa nti eno disitulikiti y'e Lwengo y'emu ku disitulikiti ennimi. Tuli balimi ba mmwanyi, tuli balimi ba kasooli, tuli balimi b'amatooke. Kakati bwe tuba nga abantu baffe tebalina mmere yakulya, tebalina mmere gye basobola kufissa batundeko, kiba kitegeeza nti disitulikiti zitakoze bulungi mulimo gwe, n'obukulembeze bw'obusiraamu tebukoze bulungi. N'olwekyo ekyo tukigezezzaako era twagabako ne ku nsigo za kasooli. Twagala okwebaza aba Operation Wealth Creation, aba NADS be tukolagana nabo, oluusi ne batuyambako okubanga tufuna ku nsigo ezo naffe ng'abasiraamu abakulembeze ne tuba nga tuziwa abantu baffe okusobola okwejja mu bwavu. Ensonga ey'omunaana, to mobilize Muslim communities. Twagamba okubeera nga tukunga abasiraamu baffe okubanga beemanyiiza okusevinga, resource pooling, okuba nti omwe asobola okuba nga akasente kalina omutwalo bw'agatta ne munno omutwalo n'agatta ne munno omutwalo ne bawera abantu 10 baba bafunye emitwalo 10, bwe babeera abantu 100 baba bafunye miliyoni ya sente. Kitegeeza nti sente ezo singa baziwa munnaabwe asobola okukulaakulana ne tugenda nga tukulaakulana bwe tutyo. Era ekyo twakitandika ne tukolawo ne SACCO eya Lwengo Muslim District Imams SACCO. SACCO eyo nga yabawalimu abakulembeze ab'obusiraamu mu Lwengo, era nebaza nnyo Honorable Sise Namuju eyatuteeramuko n'akasente kuba yasooka n'atufunirayo miliyoni 5 n'addamu n'atuwayo ne miliyoni 10 nga sente ezo azitujjira mu ofiisi ya Prime Minister, waliyo sente eza PCA. N'olwekyo era bayimamu bange balunda embuzi. N'olwekyo disitulikiti eno ekyo nakyo tukyebaza Allah nti tusobodde okugenda nga tukituukako. Ensonga endala nga naatera okuzimalayo, twagamba to enhance the girl child education at all levels. Abaana abawala kyali kimanyiddwa mu busiraamu bwaffe nti bogo abo gwakufumbirwa gwokka na kuzaala baana. Nedda, levo gye tutuuseeko, omulembe gwe tuliko gwakuba nti ensi eno buli omu emwetaaga. Omwana omuwala yensi, omwana omuwala bw'alongoka ensi yonna eba erongoose, bw'atawaana ensi yonna eba etawaanye. N'olwekyo twagamba era
ebimu ku bye nayisa nga districts nga nakajja wano nayita bayimamu bange ne mbategeeza nti gwe naakwatako ng'awooyo omwana omuwala n'amugatta nga talabye ku nnangamuntu ye kulaga nti awezezza emyaka 18 nze kennyini nze ngenda omwekwatira mutwale ku poliisi musibe. Njagala okwebaza bayimamu bange nti ekyo bagezezzaako kigoberera. Abaana baffe abawala bali mu masomero basoma, n'olwekyo ekyo twakiteeka mu nsonga zaffe 10 ze tuteekwa okutunuulira nti abaana abawala bafumbirwe nga bakuze nga bamaze n'okusomako bagenda kubeera ab'omugaso eri ensi eno. Nsonga ey'ekkumi twagamba okuyambako ku bakadde, okuyamba abawala abaliko obulemu n'abavubuka. Mwattu ekyo nakyo Allah atusobozesezza nga tuyambibwako abamu ku bannaffe ebitongole ebijja ne bituyambako ku bakadde nga tubagabira oluusi kubibayambako mu bulamu obwa bulijjo ng'akawunga, ng'engoye, neera ng'obwetaavu bukyaliwo. Tusuubira nti insha Allah tujja kweyongera okugenda mu maaso. Ensonga esembayo yali ya peace and security. Twagamba nti mu buvunaanyizibwa bwaffe tuvunaanyizibwa ku ddembe, tuvunaanyizibwa ku kukuuma emirembe n'okwekuuma n'ebyobugagga bwaffe. Nga ffe tutandikirwako, ffe tusookerwako, ffe mirembe, ate era n'obusiraamu bugamba nti obusiraamu mirembe. N'olwekyo ensonga ezo tuli mu kuzitambulirako era insha Allah tusuubira nti Allah ajja kutusobozesa nga tugenda tweyongera n'okufuna ba partner n'okufuna ba development partners, kubanga district tesobola kukola yekka. Tulina okuba nga tulina be tukolagana nabo okufuna obuyambi okusobola okutambuza district eno. Ensonga ezo tulina bye tutuuseeko bingi nga bwe mbategeezezza. Ekimu ku byo unity, twali tetulina muzikiti we tusaalira ku kitebe wano. Ekimu ku bye neebaza Allah nti myaka gino esatu 2019-2023 nga twalinamu n'ekizibu kya covid naki, Allah yatusobozeseza okuba nga tulina omuzikiti we tusobola okusaalira ku kitebe kyaffe, ne tuba nga n'eddwaliro etwagamba ne headquarter nalyo litandise. Twafunyeyo ku mazzi, waliwo abazirakisa abatusimiddeyo ku nzizi mu Lwengo. Era ennaku zino baganda baffe abatake batuwadde oluzzi ku mbirizi Muslim Primary School, oluzzi olw'omulembe, abantu baffe ne baba nga bawona okunywa amazzi ag'ebitaba. Mbategeezezza ku nsonga y'amasomero nti tusobodde okufundraisinga okufuna ssente zituyambako okulongoosa ku mbeera z'amasomero gaffe. Mbategeezezza nti gavumenti yaffe eya His Excellency Yoweri Museveni eyina byetukoledde nga mu myaka gino 2019-2023 tusobodde okwongerako ku masomero gaffe aga secondary ge tubadde nago mu Lwengo, kati nga twafunyeyo amasomero amalala 2, Mbirizi City Secondary School, abaana basoma lyawedde, ate gavumenti eri mu kutuzimbira eddala Ekatovu Seed Secondary School n'ewalala project nyingi nga bwe mugenda okubeera nga muziraba nga zitambula nga tugenda mu maaso. N'olwekyo njagala okwebaza Allah tabaraka wa taala atuwadde obusobozi obugenda mu maaso. Waliwo ensonga enkulu ate nga achievement nayo nene nnyo gye mbadde mwattu oyinza ogibuusa amaaso naye nga nkulu nnyo. District eno y'emu ku district ezirina amatwale naye nga amatwale gayina woofiisi. Bwe najja ne ngamba ba districts saagala kulaba woofiisi, saagala kulaba mukulu wa ttwale nga woofiisi etambulira mu nsawo, era mbakakasa nti amatwale 5-3 bugo gamaze okuzimba woofiisi. Lwengo Central balina woofiisi we bakolera ekizimbe, Lwengo Malongo balina woofiisi, n'Endagwe Ttwale balina woofiisi. Tusigazaawo amatwale 2, Lwengo East ne Lwengo Central, era nabo nkakasa bali mu nteekateeka ey'okuzimba woofiisi z'amatwale. Saba Allah tabaraka wa taala ayongere okutuwa obusobozi obw'okukola emirimu gy'obusiraamu insha Allah. Kakati era tugenda ekirungi ekiriwo nti tugenda kulambulako
genda mu field ebintu bino byenjogeddeko tubirabeko tukakase districts byayogera ddala gye biri oba tebiriiyo. Era ekyo mbakakasa nti mugenda kulaba ebintu bino bye twogeddeko nga mbirabako n'amaaso gammwe nti ddala mu Lwengo mwebiri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukadde wange ffe nga bannalwengo abasiraamu nga chairman w'obusiraamu obwa Lwengo district Semwezi Umaru, nsooka okwebaza n'okwozaayoza obukulembeze bwe tukola nabwo emirimu obukulemberwa mukadde waffe district Kaabi n'ab'enkiiko zonna eziri mu district yaffe olw'obuweereza bwe beewaddeyo ne tuweerezaamu obusiraamu bwaffe, kubanga bingi ebituukiddwako mu district yaffe nga mbyenkulaakulana, mbyenjigiriza, ebyobulamu, kubanga sectors ezo bw'ogenda ozitunuulira nti mu byobulamu tuli mu mbeera y'okuzimba eddwaliro ly'obusiraamu mu district yaffe. Tuyina amasomero okuva we twajjira mu bukulembeze waliwo enjawulo nnene nnyo mu nkulaakulana yaago nga tugayambako mu mbeera ez'enjawulo. Twayongera mu masomero gaffe ag'obusiraamu aga primary nga tukulembeddwa mu kukadde waffe district Kaabi okufuna curriculum abaana baffe agenda okusoma okumala primary nga waliwo byamanyiiko mu busiraamu, waakiri nga asobola okuyimirizaawo esswala nga ayina essuula nga 15, asobola okunaaza mayiti n'okugisaalira. So bingi ebirimu nti waakiri omwana omusiraamu owa bulijjo yalibadde nga ayina basics mu busiraamu z'amanyi. Twebaza gavumenti mu nkwatirako gye tukwatiddeko naddala mu kulaakulanya sekita eyo ey'education newankubadde nga tuyina akakyabulamu, kubanga ensi we yatuuka abantu kati oba abaana beetaaga technical skill knowledge. So tuyina obwetaavu oba ennyonta mu kufuna technical school y'obusiraamu. Mu Lwengo tuyina enteekateeka mu sekita eyo ey'education okubanga tuyina complete institution nti omwana bw'ava mu primary agenda mu secondary ya busiraamu, bw'amala secondary y'obusiraamu agenda mu technical y'obusiraamu. Omwana n'afuluma nga tufulumiza ddala ettaffaali erimaze okujjira ddala obulungi. Neebaza obukulembeze n'abasiraamu be tukulembera olw'obumu obuli mu district yaffe ey'e Lwengo. Lwengo emu ku districts entono ennyo mu Uganda gy'osobola okusanga district Kaabi omu, gy'osobola okusanga chairman omu, so nga tewaliiwo ntalo. Tukwatagana, tuweereza bulungi, ate n'abagoberezi baffe ne batubeerera balungi. So mbeebaza olw'ensonga eyo. Neebaza ettabi lya gavumenti likoze kinene nnyo gye tuli, kubanga enkwatagana yaffe nnungi okusinziira ku bakulu abali mu district yaffe ey'e Lwengo. Enkolegana gye tuyina wakati waffe nabo tusobolera ddala okukwatagana nabo obulungi, y'ensonga lwaki olaba n'enkulaakulanezze weeri nnungi egenda mu maaso. Nyongera okwebaza ekitebe ekyo ekya district naddala office ya RDC etukola bulungi, kubanga mu ba RDC be twabadde nabo ate Ajiwa Lugembe atukoze bulungi, atambudde asomesa abasiraamu okusobola okwewala embeera z'ogenda mu nsiko, okuyeekera ebitali birungi. So abasomeseza okubeera obumu tusobole kukolerera nkulaakulana, so si kudda mu kulwana na gavumenti. Mukadde wange
nga tweyongerayo abasiraamu district kadhi wange mwebaza ensomesa gyasomesezaamu enkulaakulana kubanga ewatali nkulaakulana obusiraamu tebusobola kukola bukula nankulaakulana nga mu nsawo mulimu ekirimu. Lwengo egezezaako okusaka kubanga twafuna ku sente za PCA twafuna millions 15 ezagenda mu sako yaba imaamu. Twasakayoko emwanyi ne tuba ku basiraamu ku mwanyi basobole okulima emwanyi kubanga kino ekitundu kyaffe ekya Lwengo kiri mu buddu kitundu kya kulima mwanyi. N'olwekyo nti ensawo twagala okwongera okugigaziyaamu. Then mpozi twongera okusaba gavumenti y'owakati nti bwebanga ereeta ebintu byenkulaakulana naffe ate waliwo lweyina otukonsidalinga kubanga bagenda ne baleeta mu wealth creation ensolo oba ebinyonyi nga enkoko. Bwe tubeera mu gabana bannaffe bonna ab'eddiini endala tugabana nabo kyenkanyi, naye ate lwe baleese ensolo ezisosola mu saidi yaffe ng'embizzi ffe abasiraamu tuba tusigalira. N'olwekyo nti tusaba lwe baba baleese ensolo ezo ffe zetutasobola kulunda waakiri bakyuseemu babanga tebasobodde ffe tuleetera nti baali tuleetedde embuzi ne tubanga ku olwo olugabo olwo tetusobola kumiisinga naffe tusobole okutambulira awamu ne bannaffe mu byenkulaakulana. Mmaliriza nga nyongera okuwanjagira abazira kisa mikwano gyaffe okwongera okutukwatirako okubanga tukulaakulanya Lwengo yaffe kubanga tulina projekiti ennene eyo ey'amaanyi ey'okuzimba district headquarter y'obusiraamu ne health center. Tubenga tusobola okumaliriza omulimu ogwo biidhinillahi rahmani. Ofisi zaffe ez'obusiraamu zibenga zisobola tuweesa ekitiibwa kubanga ofisi ezo nga bwe njogedde za busiraamu si za muntu. Chairman n'ekisanja kya myaka 5 district kadhi naye ayina ebbanga lye tujja kuvaawo naye twagala abalijja basange nga obusiraamu buyina we butudde obulungi ate tubenga tuyina n'eddwaliro kubanga eddwaliro terisosola litujjanjabira wamu omusiraamu n'atali musiraamu ate kimu ku nnyingiza ku nkulaakulana ebisobola okuyamba era ekitundu kyaffe abaana baffe ab'omu kitundu okubanga basobola okufuna emirimu we bakolera. Tutandika okulondoola projekiti zaffe zonna gye tuzikoze mu Lwengo. Wano tuli ku ssomero lyaffe erya Mbirizi Muzimu Primary School era nga wano gavumenti ya Take yatusimiddewo oluzzi olw'omulembe olwa sola tanka ng'amazzi gapampinga ne gambuka nga taapu zino we muziraba. Ekyalo kino kyonna abantu bano abali wano essomero lino erya primary erya secondary ebyalo bino ebitwetolodde wano byonna bisobola okukozesa amazzi gano nga tegaweddeewo era amazzi malungi nnyo gatiriika. N'olwekyo twebaza gavumenti ya Take, twebaza gavumenti yaffe eya Uganda olwankolagana ennungi. Twebaza His Eminence Sheikh Shaban Ramadhan Mubajje olw'enkolagana ennungi ey'okubanga tusobola okubanga tufuna projekiti nga zino nezijja mu bitundu byaffe n'enkolagana ennungi gye tulina kitusobozesezza okuba nga tufuna oluzzi luno olulungi. Munaabeko sibako ekyo kyennyini kye mbadde mbategeeza nti amazzi gano malungi nnyo, oluzzi luno lwa mulembe nnyo. Twebaza Allah yalituwadde kubanga lwa mugaso nnyo eri obusiraamu eri abaana baffe naddala abaana bano abato aba primary n'aba secondary. Bwe tufuna amazzi nga gano amalungi tuba tufunye nnyo. Twala okwebaza gavumenti ya Takiye Dianet Foundation abatuwadde amazzi gano. Ekyo tetuyinza kulemwa kwebaza gavumenti yaffe eya NRM kubanga projekiti zino mwe ziyitira. Tetuyinza kulemwa kwebaza His Eminence
Sheikh Shabani Ramadhani mubajje olw'enkolagana ennungi etutuusiza ku projekiti zino ne ziba nga naffe ne waffe ku leve eno ey'ekyalo ne Lwengo nga naffe tusobola okufuna amazzi nga gano. Twebaza Allah agatuwadde naye era nga bwetaavu tukyabulina kubanga disitulikiti ennamba luno lwe luzzi lwe nafunye ne waliyo ne ku Nayikondo naye nga tumwebaza Allah tabaraka wa taala eyalutuwadde. Kino kizimbe kino mulimo guno gwa busiraamu era abasiraamu be bagukola. Abazadde baffe ab'essomero lino twabakolamu omulimo tusobole okubeera nga tuzimbira abaana baffe bwe basula kubanga waliwo abava ewala ate abaana balina okusoma eddiini yaabwe, abaana balina okusoma ebyensi n'olwekyo abaana olw'okuba nti tebalina we basula ne tubanga omulimo guno gwatandikibwawo era awo we gutuuse sente ezo z'abazadde. Abazadde be basonda akasente mpola mpola ne community bonna nga tukolaganira wamu okusobola okuzimba ekisulo ky'abaana bano. Kakati we kituuse ku leve ey'okusereka ng'emiti gino weegiri n'olwekyo tunoonya amabaati, tunoonya obusobozi bwonna okusobola okusereka ekizimbe kino. N'olwekyo nga bwe nabagambye nti tunoonya abapatana, tunoonya aba development partner abayinza okutuyambako okukulaakulanya disitulikiti yaffe n'amasomero gaffe. Omuntu gy'ali eyo nga ye ayagala empeera ng'ate Allah yamuwa ne ssente n'obugagga abulina, tewali kigaana kujja n'oteeka wano ssente zo n'obanja Allah wo ajja kusasula ku lunaku lw'enkomerero. Wa rahmatullahi wa barakatuhu. Good morning, how are you? How do you do? How is the school? Are you fine? Yes. Bano be bamu ku bayizi baffe abaana abasula wano mu kisulo. Baana baffe basiraamu, lino essomero lyaffe lya busiraamu bakadde baffe baalitandikawo emyaka mingi n'olwekyo be tunoonyawo we basula awalungi. Kyekituweesa ekitiibwa ng'obusiraamu, kyekituweesa ekitiibwa nga Uganda Muslim Council. Abalina obuyambi mwenna mujje mutudduukirire tusobole okubanga ekisulo kino eky'abaana kizimbibwa era kiggwe. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Basumba Aneti somera ku Mbirizi Muslim Primary School era tuli basanyufu nnyo batuwa amazzi era tuli basanyufu n'ekizimbe batuzimbidde doomu gye tusobola okubanga tusulamu era tusaba obuyambi bwonna buli alina obuyambi abutuwe tusobole okubanga tumaliza doomu yaffe eyo. Nze Namuganga Swalihati nga nsomera ku Mbirizi Muslim Primary School. Twebaza okubanga batuzimbidde amazzi era nga twebaza okubanga batuzimbidde amazzi era nga twale tusaba batuyambe batumalire eddoomu kuba tebanaabagimaliriza. Ekitebe kyaffe ekya Lwengo disitulikiti local government Allah yatusobozesezza ne tufunawo omuzikiti kubanga ekitebe kino ng'ekitebe ekikulu kya disitulikiti kya gavumenti abantu bangi nnyo bakuŋŋaanirawo wetukolera emirimu gyaffe gyonna. N'olwekyo ng'obusiraamu tuteeka okuba nga tulinawo we tusaalira. Abakozi bennyini aba gavumenti abali awo basiraamu nabo balina omukisa ogw'okusaala ate nno mukimanyi nti obusiraamu swala tweyawula busiraamu na swala. N'olwekyo nsuubira nti omuzikiti guno gugenda kukozesebwa bulungi. Ekyomukisa omulungi kansala w'abavubuka musajja musiraamu muganda wange kansala Muniiru ajja kukola omulimu wano okulaba nti abasiraamu baffe basaala bulungi. Omuzikiti guno tugukuume bulungi nga gwa kitiibwa kubanga ate guli mu kitebe ekitebe kya gavumenti ekya gavumenti bulina okuba nga gutuweesa ekitiibwa nga abagulimu bonna bakulemberawo bonna balina empisa ennungi nga mutuufu byoyeyagalira mu kifo kino ekifo kyaffe ky'obusiraamu. Njagala okwebaza bonna buli alina kyeyetaddeko baganda baffe batuyambeko okuzimba. Muganda waffe Hassan yatuyamba okugula ekifo kino n'olwekyo twebaza Allah olw'omukisa ogwo twafunye naye nga zino ze zimu ku achievement eza unity ze nabagambye ebikutandika ez'obumu nti buli kimu tukikolera wamu nga tewaliwo kulwanagana. Ebintu bingi bigenze bijja nga bino okwogera okuuma obumu okwagalana enkolagana zigenda kwegula.
lino ly'ettaka lyaffe erya Uganda Muslim Council yika 12 erisangibwa wano ekyazanga Nakateete era nga kuliko projekiti z'obusiraamu Nakateete Senior Secondary School Government aided, Nakateete Primary School wano wennyini wetuli, kuliko eddwaliro lyaffe erya Munazamaati, kuliko n'essomero awo erya private erya Quran erya Tawhidi n'omuzikiti oguyitibwa Kyazanga Masjid Salafu, kuliko n'emirimu erala egikolebwako, kuliko ennyumba z'abapangisa commercial buildings, kuliko washing bay, waliwo n'akatale akamu akakolerawo ak'amatooke akabeerawo buli Lwakutaano. Mulimu obusoomooza bukyalimu kubanga baganda baffe abasalafu balowooza nti ettaka lino lyabwe, naye ettaka lino lya Uganda Muslim Council era n'ekyapa kisoma Uganda Muslim Supreme Council. N'olwekyo obwo obulimu bakadde baffe headquarter bajja genda beeyongera obutereeza okubanga tutambulira wamu, naye nga ffe Lwengo Muzimu District tufaayo nnyo ku nsonga y'amasomero gano kubanga amasomero gano community egeetaaga, secondary school, primary school, eddwaliro lyaffe, biri eby'ensonga z'amasigiri n'ebirala administration ne management, bakadde baffe headquarter n'obukulembeze tujja genda tweyongera okubirongoosa insha Allah. Ekituleese wano nga bwe nabagambye okwongera okubalaga projekiti zaffe zino bwe zitambula, tuzitegeere ebyetaaga okutuyambako tuyambibweko. Tulina ekisolo ky'abaana ekizimbibwa wali ku ssomero wano tugenda kirambulako, n'ebizimbe byaffe bino bw'oba bitunuulira olaba ng'essomero lino lya gavumenti ly'essomero erimu ku masomero agasinga obunene mu Lwengo kubanga liri mu baana abasoba mu 1,000. Olwekyo olaba ng'embeera si ennungi, naye nkimanyi nti abasiraamu gye bali, ab'omwoyo mulungi, abaagala okukolera Allah waabwe, abasobola okujja wano ne bateekamu ssente, essomero nga lino ne lisituka ku mutindo ogwo waggulu, umma obusiraamu ne buba nga bweyongera okusituka. Rahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa baad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wano wetutuuse lino ettwale liyitibwa Malongo nga tuli mu Katovu Town Council. Ettaka lyaffe lino lya busiraamu libadde wano ebbanga nga liri awo tewali kikolerwako, nga omanye ettaka lyaffe ly'obusiraamu lyagala kye bakozesa awo wonna olaba wali awali kalitunsi basimyesimyewo ebinnya wonna, bawumba amatoffaali basima musenyu, tewali amanyi ebbanga lyonna buli omukyayagala kyeyeekolera. Naye nebaza Allah nti ku mulembe guno gwennyini guno myaka gino 3 twasobodde okuba nga gavumenti etandise okutuzimbirako wano essomero lya secondary school eriyitibwa Katovu City Secondary School. Kino nno kya bbeeyi obusiraamu kye bufunye okufuna projekiti eno, okufuna essomero lino mu kifo kino kubanga tubadde tetuyinaawo essomero lyonna ate ng'abaana baffe balina obwetaavu. N'olwekyo essomero lino lyatandise ku musingi gwe mulaba ogw'ebbeeyi era gavumenti yatuwa ssente, liri mu kuzimbibwa. Twebaza gavumenti yaffe eya Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni naffe ng'abasiraamu obutatwerabira obutatuleka amabega eyo, walingawo obutatufaako. Nze mbyogera nnyo nti walingawo obutatufaako ng'ogenda okulaba projekiti zino nga bwe zijja nga ffe tuviiriddemu awo tetulina kye tufunye. Naye neebaza Allah nti mu bbanga lino ttono nsobodde okufuna amasomero 2 erya Mbirizi City Secondary School na lino erya Katovu City Secondary School erizimbibwa, naye era tusiima bwongerwa, tukyetaaga. Malwaliro tetulina, bu primary tulina butono, technical tetulina. N'olwekyo newankubadde nga twebaza gavumenti kyetukoledde, pulezidenti waffe omulungi kino, era tusaba essomero lino lizimbibwe bulungi ku musingi gwennyini ogusaanyidde. Bakontrakita baffe bamanyi okukola ebintu we batyo mukanaggweramu eyo, naye
nze mu nkola yange sigenda kubaleka era nja kusigala nga nnondoola nga ndaba okulabira ddala essomero lino eriri wano ku kifo kyaffe kino eky'obusiraamu nti ebikolebwako byebyo byennyini ebisaaniddwe kubanga essomero lino lya community lyakugasa busiraamu lyakugasa kitundu kino kugasa bantu ba kitundu kino eggwanga abaana baffe basome tusobole okubeera nga tukulaakulana kubanga lino essomero ligenda kuleeta enkulaakulana tugenda kuzimba wali ennyumba ez'amaduuka abapangisa bapangise tugenda kubeera nga abantu emmere gye balima wano mu kitundu abaana bano abasomera wano bagirya abakozi baffe basomesa bagenda kubanga bakozesa emmere erimibwa mu kitundu kino n'olwekyo essomero terigenda kukola koma ku ekyo kyokka kyakuba nti tufunamu education na byanjigiriza naye ne community ate egenda okufunamu mu ngeri endala kubanga bye balima bigenda kutundibwa wano bye balima emmere abaana bajja kugirya abasomesa bajja kulirya amaduuka ge tugenda okuzimbawo n'ennyumba z'abapangisa zigenda kufuna abakozi n'olwekyo emigaso mingi nnyo mu pulojekiti nga zino bwe ziba nga zizze mu kitundu. Lina ettaka nga lino mu disitulikiti endala mu bitundu ebirala nga mu butuufu terikozeseddwa tuba abasiraamu tufiiriddwa tetulina kye tufunamu z'entale zitakuma bakwatagane ne gavumenti mukwatagane ne local government nze nange bino okubifuna nkolagana ne Lwengo district local government nga district kazi oteeka okukolagana ne chairperson wa district oteeka okukolagana ne RDC oteeka okukolagana ne KAO oteeka okukolagana ne office ya DEO n'olwekyo bwe tukwatagana mu mbeera eyo ne ministries zaffe tusobola okubanga ettaka lino tuliteekako projects ez'enjawulo nga skilling okusobola abaana baffe okusoma byemikono naki n'olwekyo amagezi genyinza okubawa nti gavumenti yeyina sente zonna ziri mu gavumenti tukwatagane ne gavumenti tujja kusobola nga tubanga tukwatagana tufune projekiti nga zino naffe zituyambeko ng'abasiraamu kubanga keeke y'eggwanga lino yaffe ffenna naffe tuteekeddwa okubanga tugigabanako. Ensonga y'okubba ettaka ly'obusiraamu ebadde tennaba kujja waliwo obwagala okutandiikiriza obutonotono naye nabulabuukiridde dda kubanga waliwo ababadde baagala okutandikiriza mbu bagende nga bakyusa ebyapa bya Uganda Muslim Supreme Council babiwandiise mu board of trustee bakole bu trustee bakole bu association mbu bakyusa ebyapa babijje mu Uganda Muslim Supreme Council babizze mu obwo bu trustee naye ekyo ssebo nakitegedde dda era tukiriko twakolaganye dda ne district land board twakolaganye dda ne Masaka regional office lands bakama bange ku headquarter nabategeeza dda ekyo Lwengo kibadde tekinnaba kujja era tusaba tekijjira ddala. Njagala okutwala omukisa guno oluvannyuma lw'okubalaga ebintu bino byonna projekiti zino zonna n'okubategeeza strategic plan zaffe nga Lwengo mbakubira omulanga baganda bange mwenna bapoliticiani bannaddiini abantu bakatunda mwenna ebitongole byonna buli yenna alina obusobozi bwonna business community nti ebintu bino tubikola mu mutima ogw'okwagala ensi yaffe eggwanga lyaffe n'eddiini yaffe tukulaakulane. Nsaba buli yenna alina obuyambi obusobola okutuyamba okubeera nga tukulaakulanya disitulikiti yaffe ajje tukwatagane weetuli tumaliridde okubeera nga tusula obusiraamu mu Lwengo twagala projekiti ezo zitambule eddwaliro lyaffe lyetuzimba wali ku kitebe kyaffe ne ofiisi za disitulikaazi ez'ekitiibwa eziweesa obusiraamu ekitiibwa mujje tubeere nga tuzizimba tuli mukola enteekateeka eya fundraising nga twegatidde wamu ne bamemba ba paalamenti aba disitulikiti eno omukyala n'aba constituency tubasaba omukolo ogwo bwe kunaaba nga tubayise mujje tukwataganire wamu tusonde ssente ez'okuzimba ekitebe kyaffe n'eddwaliro lyaffe naye projekiti ze mulabye buli omu waddembe okujja aleete matiriyo liwaddembe ogenda ku projekiti eyo weeri oba nakateete oba mbiriizi n'otwala omusenyu n'otwala amatoffaali n'otwala amayinja n'otwala emitayimbwa ekikulu ennyo ffe si kya ssente nti twagala liquidi twagala kaashi osobola okugenda n'oleeta matiriyo mayinja musenyu mitayimbwa naawe kennyini ne weekwatirako n'oteekako n'emikono gyo n'amaanyi go projekiti eyo neebanga etambula ng'ezimbibwa ffe tujja kubawa sapooti yonna nga tukolaganira wamu nammwe okulabika nti emirimu egyo gigenda mu maaso. Eri bannayuganda bannange naddala ku sayidi ey'eddiini ey'enzikiriza ey'obusiraamu bannange tuve mu bintu by'entalo tuve mu bintu by'okweyombyayomba tuve mu bintu by'obukyayi tuve mu bintu bya fitina
busiramu bwa Allah yabutuwa fe tuli bakulembeze olwalero Shk Kibuule Ismail ye diswikazi wa Lwengo naye entebe gye ntuddemu yabaddemu Sheikh Muweesi kitegeeza nange nja kugenda naye akaseera kennina tukakozese buli mukulembeze yenna gy'oli beera ng'okozesa akaseera kano okulekawo ligase omukululo kiki kye banakwogerako oluvannyuma ng'ogenze njagala okubasaba emirimu tugikole ku lwa Allah tube nga twagalizaganya tukole eddiini yaffe nga bakadde baffe abatukulembera bwe baakola ku lw'eggwanga lyonna okutwaliza awamu eggwanga eritaliimu mirembe eririmu entalo eririmu obukyayi teriyinza kulaakulana bino ebikolwa ebyekiyeekera bw'ate owulira abatemu nti ate baatemudde nga by'owulira gye byali batemudde abaana ebyo tebiina gye bigenda kututwala mu maaso n'olwekyo tusaana okubeera nga tukola bulungi ng'abantu ba Katonda nga tukimanyi tugenda ewa Allah tabaraka wa taala twagala abakulembeze baffe tubawabule tubabuulirire tukole birungi ate tukole nnyo kubanga mukole nnyo kyekigenda okutubeezaawo mu famire zaffe kyekituweza okubeerawo mu disitulikiti zaffe nga tukola nnyo abaana baffe basome tugaggawale tusobole okubeerawo mu mirembe mu nsi yaffe. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi rrahmani rrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Amanya Sheikh Twaha Haruna Lubega omukulu w'ettwale ery'Endagwe ly'ettwale erimu erikola disitulikiti eno Lwengo Muslim District okutwaliza awamu twagala okusiima n'okwebaza enteekateeka yonna etambula nange nfunye omukisa okwogerako eri eggwanga nti alhamdulillahi rabbil alamin mu nteekateeka eno tusooka okwebaliza ddala obuweereza bwa mukadde waffe district kadhi olw'okuteekateeka obulungi n'okutulambika obulungi mu nteekateeka ezisinga okubeera ennungi era nitusobola okutambula obulungi mu matwale okutambuliza awamu n'obwenkanya baimaamu okuba nga tubatuusaako obuweereza awamu n'abo bonna be tukulembera mu ttwale twaliramu awamu n'amasomero gaffe okuba nga gatambudde bulungi okusinziira mukadde waffe district kadhi nga bw'atulambise. Tusimanye enteekateeka gavumenti engeri gyetuyambyemu n'ebira byonna byesobodde otukwasizaako era ng'ebijja biragibwa ebiri mu Lwengo district mukadde waffe district kadhi byatera okwanjula era byatera okulaga twebaliza ddala wamu gavumenti naye okuba nga etukwatiddeko mu nsonga ez'enjawulo naddala ebyo ebyengera Lwengo district byetuuseeko olw'okubeera obumu n'okubeera n'obwegasi obwewamu tusaba enteekateeka eyo ngera Allah tumusaba agitukuumire tusobole okutambula obulungi mu mbeera esinga okubeera ennungi n'ebigambo ebyo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. GTV for unity and development.